Kavumba Recreation Center. Mukadde kano nga ndi wanena wali ono omukulu kabuto Ggoonya. Omulaba bwagize otunnyo kirabika enjala emuluma. Awo abeera aswamye. Naye kati yeri ati. Teekayo omukono tulabe. Awo wali wennyini ku linnyo lyayo. Olaba ekyefuula ng'ekitalaba. Kumbe kiraba. Ate kati kisobola obuuka omulundi gumu awo ne kitandika kiri mu kasana kyota. Olaba bikiri ku standby. Olaba guli omugulu gye guli na guno gye guli. Awo kiba kiri ku standby. Dakiika emu kiyinza okubuuka okuva awo. Tekissa. Kayoko munda tulabe. Ati lwaki tubikayaniramu. Oyo kabuto Ggoonya era nga wawugira mu mazzi gaawo. Omanyizo zi kabuto Ggoonya zaganya amazzi amachafu. Tezagala mazzi mayonjo. Zagala mazzi nga machafu muko. Kabuto Ggoonya oyo. Oba walaba ku alligator. Yoyo yennyini oyo. Wano muzuumize baba nakola ogubuto bulungi kyolabe. Oyinza okulowooza nti nali standby kubuuka kulya muntu. Kati Ggoonya lyake Ggoonya kozi ziryaki? Ayagala okumanya oteekayo omukono n'olaba. Wano waliwo otumyu. Otumyu tuli mu mirembe gyatwo twebase. Wano tulinawo obumesa obusaaliisi. Baba bayita obuyiringu. Babukozesa mu laabu. Awo ne tutambula ne tweyongerayo. Kavumba Recreation Center. Eno keji eno mulimu bawanyonyi besimanyi manya gaabwe. Wano ndawaliwo enkofu ngimanyi. Egyptian. Abo be bawanyonyi abali mu keji eyo. Ne kube manyiko enkofu. Ne wangali. Bawankofu baabo. Enkofu eyo womanga kye. Nesi bwangu kati okubusa. Bawankofu baboocha no bali abawooma nnyo. Ono wangali. Basinga bamumanyi. Kavumba Recreation Center. Awo ne tweyongerayo. Muno simanyi oba mubeeramu ki. Kabuto abalala babano. Bakabuto Ggoonya. Kati bagambye mbu muno mulimu kabuto Ggoonya omukyala. Oli gwe nasosobola geri ebbaawe. Kati omukyala wuno naye awumuddemu. Babeera bali mu kwota akasana. Atunula nga atalaba naye nga alaba. Kyemuwulira ekiseeyo mpologoma mugende mpola. Nakyo kikabuto Ggoonya. Ze ziri common ze tumanyi bulungi. Waliwo kabuto Ggoonya omulala wano. Tonalabika. They want it to remain somehow that a little bit darker for it to be favorable. So if you make it appear as if he's going to swim like us, they don't like that. Oui.
Tokanga kabuto muveeko. This one is the female one. It's a female. Oh no. Okay. Ono kabuto Ggoonya naye mukazi. Our brothers. Emma. Wano wetutuuse waliwo bannakabugo. Nakabugo. Hey, buno nga bungi. Buno nga bulabika bulungi. Feed the animals. Gwe, sokoleke tulabe. They removed that system of this and feeding the animals. Now they come and feed them by them. Now they will not even come here. So the reason why it is not advised last year, but one around November, we had a client who poisoned an animal. I thought it was them here, but not some. We used to allow clients These to are come in Calabash and Calabash have baboons. maybe the interactions with them. Because if you put your food, they come up to here and you now take everything you want from there. What are you doing? Can I get a muki? Now, the time that clients enter differs, and remember they have to eat at some point of the day. So if you come, guys, if we have already supplied food to them, it is hard to eat again food from there. You only eat to break and go. They don't eat supper. Supper they sleep. Supper they sleep. Makuba window. They can, but because of the species and communication purposes. Bano be bannakabugo. What are you doing? Let's say the house. They have their hours also at full hours, but for now, Bamukonako butambula. Bona bulyango obulungi. kufaanana buli eri. Kale kaliwe Busula eri. Buno tebufaanana. Buno bu red Buno tail. bu red. Buno bu black. Black and white colors. Ngo tustamina. Kula bulungi. Kajja kubalaga zubula. What is this one? How do you pronounce this one? Savo cat. Musevero. Savo cat. Something like that. Ke kali eri. Akalinga ngengo. Mbuye emondo. Emondo, bulijjo njiwulira buwulizi. Mondo sembera wano nkulabeko. Bulijjo nkuwulira buwulizi. Emondo. Mondo nga yayuyange enjala gwema. Nina kano kalabika kalina omululu kakutteko omuntu kakulya. Kalabe katunula ngengo. Mugende mpola mate mwala ku filimu ya gundi. Jurassic Park. Obo obukabe yo mpulya bwakabanga buli bugundi bubaba. Bu dinosaur. Abo nga bukabanga bu dinosaur. Bu dinosaur bu baby. Tutambudde tuzeke ne wabeera emisota. Botekayo bubyomukono. Reptile house. Yes. Tuze waba musota.
Musotali watu mulabe. We soko ke tulabe. Soko leke tumukwati. Kwati ono. Yenga tulanga omufu. Mulamu. Abo bonna baliza dinawe. Olulimi olungalo. Ono bonna baliza dibano. Mulaba fulumya kalimi. We. Ayinza okuyita mu ndabirwa mu ne kajja. Monitor lizard enswaswa mu Luganda. Monde liwa tugenzeko ewa mondo ye ngali ngangu ye nga kafana kalike twala byeri eno mondo wali wadugala tusobola mulaba endabirwamu ya mondo edugala tugirabye bulungi naye waliwo bamondo baabo bangi bebase bafaanana nga leopard. Wow. Wano waliwo ki? Oyo. Mulabe bwe yesunga okuluma omuntu. Ono ali wano yesunga okuluma omuntu. Yesunga okulaba omuntu. Nakuli gutambula mpola bana muwamvu bana kuno nengusanga nyizo kutuka nsingi baba gwenda gukugwako mu nsiko anti mwetwala nkalabyako bamondo bagambye ezo mondo ebitabu bibino jangu wano ogenda olaba byolota naye bakuba tebirikiriya awo ne tuvaawo wano ono alabikwa wano yeebase oba wano alabika yeebase eno waliyo ki ngulabye naye ndabirwamu waliwo nowuuno akagunto kalaba kali akanje aswamya ku kiti ende yabata wasama wow bobwa gwe guno gweyubula guno gweyubula ayeyeye guno gwa mutawana osobola oyingira guno gwa mutawana ogwo gwa mutawana nnyo ogwo ono bulabe yennyini ono guno gweyubula n'okweyubula ebiyubulo byagwo biribyo guno guli wano wansi wano gwakamaliriza kweyubula mupya egwaishushira nawe gunyirira gwonna oyinza okulowooza ndi mufu gweyubula buli mwezi omwo mulimu ki mulimu ki omwo muno mulimu kamutaka kakali kekwese naye katukanoonye tulabe wetukazuumingira kali wala waliddaako ndabirwamu eddugala kyekiye kimba naye etiisa
Tuzeewo omukulu Timba wuya awumuddemu. Waliko omulala wansi eri munene. Kanyama Kabeeri. Ingire wana wabayi kulawe. Bambi waliwo gyasisobola kutunula binansi wakubaja Julius, jangu na yoga. Kachap. Kati. Ngakalinga kapaho mu musongovu. Waliwo kano bakayita batya. Kinerisho. Katunula ng'olubwa olubibbi. Kalabi. Mutaka uno wano yeekalakaasa oba alya biki menvu. Ali mu masapege. Ate oyo akolera ng'omuntu. Okay, babuni. Yeah, babuni. Wano nga banyumiddwawo nnyo waliwo ki? Awo nga banyumiddwawo nnyo waliwo ki? Baby. Neba nonga bafu. Nonga tunulanga mu. Kino kitemya n'okutemya kiraba akaaso. Akaaso kaako katemya. Akaaso kaako kano katemya oyinza olowooza tekikulaba. Olaba kitemya. Olaba. Salambwa. So uno mulimu mwingi, mulimu guno omulambo kyosiza kati. Gwe kino mbadde manyi kifu. Mbe nakyo kiramu. Waliwo kana kali wanakatusiza karaba. Bambi kino kirinako tiiki. Okimanyi kirinako enkwa yiye ekiruma. Waliko n'omulala eri. Kino kirinako enkwa ekikutteko ku lubuto yiino. Zonna zirinamu enkwa. Nakati enkwa zo tezirina buzibu. Enkwa zo ne ku misota. Enkwa si nnyangu ne mu bigalamba. Olaba kalina eriiso. Kanzije. Waliyo obutambula eyo? Soko leke tulebe bana batambula bana. Leka tulebe bana batambula nga bangi. Gweyubula. Gwe bano nga bangi. Oli gweyubula okulaba. Guno guvudde nga gulina akasikini. Guno gulina kweyubula. Guno gweyubula. Obulaga. Gweyubula kukikola gutya? Anti olaba kyego. Gwejjako kisikini ekikadde gusigaze ekipya. Omugazi olabi? Guno gukyeyubula tukyagula bano. Oli kulaba nga gweyubula? Bukyali mu process. Ate senda guno gweyubula guno. Ejiri wansi ogirabi? Buno bungi. Waliwo kiri eri bwe bayingirira. Hano guli oguli mu matabi oyinza okulooza sibye guliko guno. Olwoguli waggulu eri. Wali mukale akagulu ino. Wano mukati waggulu va ku guno. Mulwanyi. Bwekutobe gweyubula tizira ki. Weyiga bwe muti. Akwagala kiveeko. Konkafi. Okunikuna oguli mu bitooki. Enswigo sikaba tazini. Jameson Simamba.
Amachini. Kiganiddeko. Kijavaako. Amachini. Gunatera okumaliriza okweyubula. Awo ne tweyongerayo. Kavumba Recreation Center. Wait. Balazeo. Mate bazeo dikavude. Wewe wakati waliyo ki. Simu abasambye emyaka piira. Butato. Waliwo kakanyama kaako nkalabi. Waliwo kakanyama kaako kamu. Kalicha dimi jagula. Soko kenkwateka nakanene. Jagala kiwangale. Kano wano. Naje mugende balayo kubwe mengo bwenene bwenkananga ekiswa. Oyinza n'okasanga mugundi n'otamanya nti kafudu. Nayenze njagala kikwatako ku mugongo. Kati buno wote uli protect buno wote babukuma wali. Ge baganya okubikwatirira buleke. Tobusiige endwadde zojje kukaka. Oyinza okusiiga endwadde zo. Oyinza okasiigira awo enziku. Kebo bukeba kakekweka mu kino kintu. Ne tweyongerayo era nga abalambuzi b'embalabyawo wammanga baze Kavumba biki? Kavumba Recreation Center, yes. Tofaayo ne bwe njikwata. Tofaayo nja kuwedda tofaayo. Nene tetwekubisizayo na kubifaananyi. Waliyo ki? Eno waliyo buno obusolo bw'omu ttale. Eno waliyo ostrich. Waliwo buli bwe bayitani. Wampologoma bwabeera nga abugoba mu ttale. Obwo obudduka nga bubuukabuuka. White ostrich is also here resting. I see to say. Jangu. Quick. What's that one? Another ostrich? Hey. Eno ya white ndowooza oba si black nga ziri. We kikazi wali oguddeyo ostrich ne zikulirayo. Ogiviira. Bayo bejjo ogiviira. Omu ku balambuzi abatatya era nga walampye atukakasa mbu yasobola n'okuyingira empologoma wezibeera. Wuuyo. Naye mu miso tobedda yasinga okutya. Mvuddeyo. Daba bwe. Awo. Wetukiviiriddemu. Suubi Hope YouTube channel. Webale kulaba. Thank you for watching. Please subscribe to our channel. Suubi Hope YouTube channel. Thank you.